Ng'ebigezo bya siniya eyokuna eby'omwaka 2025 bitandise enkya ya leero, Dr. J.C Muyingo, Minisita w'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu, alambudde kuba ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ekya UNEB ku kitebe kyabwe ekyambogo gy'asinkanidde ssaabawandiisi waakyo Daniel Nokuracho Odong. Odong abuulidde minisita ng'ebigezo byabitegese obulungi n'asaba abasomesa obutazannyira mu kaseera kano ak'ebigezo kubanga bajja kuba bakotogedde abaana b'eggwanga. All the materials required for the start of the examination were distributed throughout the country. So we will also be calling upon the teachers some of whom may be on industrial action now to separate the two, because this activity of examination comes at the tail end of the teaching learning process. Oluvannyuma minisita alambudde amasomero ga gavumenti ag'enjawulo ebigezo gye bituuliddwa olw'ebize byogerwa ku keedimu k'abasomesa b'amasomo ga arts nga bagamba nti kakosezza nnyo abayizi. Agamu ku masomero galambudde kubaddeko erya kitta nti Kyambogo College, Kolo S n'amalala nga yonna minisita asanze emirimu gitambula bukwakko. Ku buli ssomero abasomesa bamulambuzizza ebibiina nga abayizi bagenda mu maaso n'okusoma bwa tunayogerako nabo. Abakulu b'amasomero bamutegeereza nti basazeewo badde ku mirimu nga bagumira ku kisuubizo ekyakoleddwa Pulezidenti Museveni. Emirimu tugikola yatusanze emirimu tugikalubya, abasomesa basomesa, abaana bali basoma, ate yasanze n'ebigezo nabyo bitambula mu maaso. Looked at the learner of Kyambogo Primary School coming from less privileged parents. So we agreed as parents to teach. Ku kitta nti abayizi badde bamaliriza ekigezo ekisoose nga omusasi waffe watuukiddeyo ng'omukulu wa Samuel Takyala aliko byabuulidde minisita. Abasomesa baffe bonna bwe bali batusomesa abaana babawadde ebiseera babateekateeka bulungi. Oluvannyuma lw'okulambula amasomero, minisita atuuzizza olukungaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala okwogera ku bigezo bitandise enkya ya leero n'okulambula kwe. Alaze essanyu oluvannyuma lw'okusanga nga abasomesa bakola emirimu n'asambaza ebize byogerwa nti abaana ku masomero tebakyasoma. Mwattu abasomesa buli wootuuka abasomesa gye bali basomesa. Gweobeera ng'oli musomesa ng'oliyo gwe tonakuddayo ku ssomero lyo, ndowooza aliwo ekikyamu. Alabudde abasomesa abatannadda ku masomero nti tewali agenda kubakaka kubanga obusomesa babusoma babwagala. Abasomesa twagenda mu busomesa nga tubwagala, naye bwe tutuuka ku siteegi ey'okubakaka nze nandibawadde amagezi abasomesa nga tebadde bakukaka, obusomesa buveemu, genda okole omulimu omulala. Agumizza nti mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027 ensimbi z'abasomesa zateereddwamu. Gavumenti egenda kuwongeza ensako oba omusaala gw'abasomesa mu bitundutundu, era tewali nsonga esobola yetaaga kwekwasa eremesa musomesa butadda mu kibiina kuba ssente zigenda kujja. Alabudde abakulu b'amasomero abakwata ssente z'abayizi okubawandiisa okukola ebigezo bya UNEB kyokka ne bazikuba ku mumwa ng'amateeka ga kubakolako nga bwe galagira. Abantu abo mubannoonyeze, mubampe, mundagire we bali, poliisi ejja kubakolako kubanga kye bakola ekyo bumenyi bw'amateeka ekitakkirizibwa mu Uganda. Sofia Nalukenge ne Ismail Nsoboga ebakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.